الرحمن الرحيم
ربك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. Okutandika okubeera nga tuyimirizaawo essala tutere tugende tusala ebisolo byaffe byegenda kale mbakubiriza buli omu abeere tayaali okubeera nga yeteekerateekera kuyimirizaawo essala eno biibirillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Biidhnillah ebe yagala ne tugendera wamu. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
Kibanji omulwayi kuba yandiwulidde ng'ekintu kiri masavu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, soal ada bulungi menamina. Bagian tio ensonga, atas. Twenty outside. Waga kusigalan waburu. Yawo kumusalo omulala. Okuwalinga ko mulirwanaawo. Okutengera kutina mu nkonge oluvannyuma lw'emyaka 3 okuva kati tujja kuba n'omuwona kutuulawo. Abasiraamu basaamuzaala abaana obusiraamu ggumire. Newali yonnayonna naye kati olwaleero tulaga ekyengera nti eri yonna yonna alhamdulillah tugenda kuba nga tujjula nesaiki eri tujjulewo ekibakyengera ebyobusiraamu. Mukadde waffe Bilal Sekamatto tuukako wano. Wale tukyagera maaso ekalipooti kano lipooti yaffe eno eyaitu eno tubale tulikusikaati emitwalo 7 kajja kuba kakola. Tusomba eri item esembayo eya leba. Allah yanatuwa ekyengera nga mufube abasiraamu mwasobola okusiiga ajja tubuulira n'asembera wano ng'ateekako omukono nti Eid Mubarak, Eid Mubarak. warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abad abasiraamu ne bannayuganda mwenna twala omusa guno okubayozaayoza olw'okutuuka ku lunaku luno lwa Idi al Adha, ate era n'okubeebaza okusaala yenna asobola nga yategese addeyo ataasale, kubanga ekikolwa ekyokusala tuba tutuukira ekikolwa kya jjajjaffe Ibrahim alayhi salatu wassalamu kiseera awo yagenda okusaddakira okusalira omwana we Ismail, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yamudduukirira n'amuwa embuzi nga ekyokusala kyalina okusala kusobola okusala omwana we. Nabwe kyo nekifuuka nti yafuuka nkola yaffe olunaku nga luno okubeera nga tutuukira ekikolwa ekyo ekyokusala ebisolo. Osobola okusala embuzi, osobola okusala endiga, osobola okusala ente okusinza ku busobozi oba olina, naye obutasala ate kiba kibi. N'olwekyo buli muntu yenna nga olina obusobozi, Nabi Muhammad tugamba man kana lahu saatun, omuntu yenna bw'abanga alina obusobozi walam yadhihu n'atasala fala yuqbalu musallana, tasembereranga okutusaalira, kubanga waffe lyamutu yahudiya aw nasraniya, ate era natugamba asaana afe nga ali bweru wa busiraamu. Nabwe kityo bakuliza buli muntu yenna agenda asale. Ate bwe musala ennyama si yammwe nti mugenda kujeera yokka, ate ennyama era mugigabe, musaddakire bannammwe, balirwana bammwe, abanaku mumanyi, abalina obwetaavu mubawe, nabo basobola okubeera nga bayita munaku guno bulungi. Ekyo nga nkimaze njagala okubakuba mulaba embeera nga bwetambula olwaleero. Obulwadde bwa Ebola bwatuuse mu ggwanga. Tubakubiriza okugoberera ebyo byonna ebisaanyizo gavumenti yaffe oba abakulembeze baffe abasawo batugamba okubeera nga tubikola,
okusobola okubeera nga twewala akawuka ako aka Ebola. Tugamba bugambi nze tebinkwatako nga tanaba kunkwata, tanaba kutuuka naye essaawa anaawe ajja kutuukako. Naye kisigako okuba ekituufu oba ekirungi okubeera nga mumwekuuma, munaabe mu ngalo, mwewale okuŋŋwana mu bungi mu mbeera ez'abangi mu ngalo. Bw'aba agenda anabeko mu ngalo, tusobola okubeera nga tugezaako okulaba nga twewala kino obulwadde bw'Ebola. Tulina bulwanyisa ffenna wamu, tujja bulekera gavumenti yokka. Gavumenti teba Pulezidenti Museveni nti obaani omukulembeze ani, wabula kino ffenna kitukwatako ffenna kubanga kiri ku bulamu bwaffe ffenna nga bannayuganda. N'olwekyo leka kusookayo gwa naggamba n'ogamba nze tebinkwatako, ebyo ne bikwateko ddala ssebo oba nnyabo okulaba nga tugema oba twewala akawuka ka Ebola kano tuwulira atansobola okusaasaana mu ggwanga lyattu Uganda. Mbaagaliza olunaku olulungi, mbaagaliza okusanyuka okulungi obutaliimu kujjuka Katonda. Mukama Katonda buli muntu amuwe kyasinga okwa. Tukubira omulanga bannaffe abatukulembera na buli muntu yenna waali okulaba nga enguzi erwanyisibwa. Tulina ennyiike n'okusaalirwa okulaba nti kati ebiro ebiri mu ggwanga naddala ebiri ku mukadde waffe sipiika wa Paalamenti, abadde sipiika wa Paalamenti, olwaleero ensonga ezimunaanyizibwa nguzi. Naye ng'enguzi eyo ereese ebintu bingi, ereese obwavu mu ggwanga. Abantu abasinga sente zaali ziyamba abantu zigenda mu bantu abo basobola okuba nga bazikola bazikusa. Nsaba gavumenti yaffe, pulezidenti waffe w'eggwanga Luludde yagambye kino essanja teri kwebaka, ateeke nnyo omulaka okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kubanga bino byonna bwe bibeerawo byonna bimala tubitwala nga tutuganda ate ennyininyini ate yagikulembedde ogikola ki okugiporomotinga. Naye nga watuga essanja kyakwebaka, alwanyise nnyo enguzi. Naye mwenna abali mu ofiisi ez'enjawulo mulwanyise okulaba nga obuli bw'enguzi tebubeeramu, kubanga kireeta akatabanguko, kireeta obuzito mu ggwanga lyaffe Uganda. N'okuba nga olw'okusina kikinyigiriza abalala, talina ssente tajja kuyambibwa, alina ssente yawaayo ne bamuyamba. So mu ngeri efaanagana bwetyo, nsaba buli muntu obuli bw'enguzi kibeere nga kyakulwanyisa eri buli muntu yenna nga kimukwatako, tubeere tukwatiramu, tuyame ku gavumenti. Olaba oli nga muli wanguzi mu ripootingi wateekeddwa okuripootingibwa, kisobole okubeera nga avunaanibwa oba okubeera nga ateekebwa mu mateeka ago agasobola okuba nga gagonjula omuntu oyo omuli w'enguzi. Baagaliza Idi ennungi, baagaliza Idi al-Adha ennungi. Lunaku lwaffe Basiraamu tugende tubeere nga tunyumirwa, tusale ebisolo. Ate Musiraamu tobeera mukodo nnyo n'omayiza okusala ebisolo ate n'obyesigaliza, oba ennyama n'ogirya wekka. Omaliza okusala beera nga ate ennyama owaako banno, beera nga owaako banneibabo. Lunaku lwaffe ffenna tubeere nga tunyumirwa olunaku luneeno idhinillah. Kozi n'ekirala bakubiriza okubeera nti twekuuma obulwadde bw'Ebola. Ekirwadde ky'Ebola ekyo kirwadde kittirawo. Bakubiriza okubeera nti obulwadde obwo tubeera nti tubwekuuma nga twewala hand contacts, handshakes ezo, tubeere nga twewala body contacts, n'okubeera nga tukwata ku bisolo ebifudde. Kozi bitransfaringa obulwadde obutransfaringira mu bisolo ng'ebyo, okubeera nti twekwata mu ngalo, tubeere nga tukuuma obulamu. Assalamu alaikum warahmatullahi Kalidi nga kalina wano Mukonge. Olunaku lwa leero olunaku lwa duhiya, okusaala, okumala okusaala kyandisaanye buli omu n'abanga tutuza olunaku nga olina obusobozi. Olunaku lwa kusala, olunaku lwa kusanyuka, era omuntu yenna alina obusobozi n'atasobola kusanyuka mu ngeri ya kusala bisolo aba akoze bubi. Ate kiba kibi nnyo omuntu okusala ekisolo n'akyesigaliza. Ekisolo bakiteekateeka emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka gwaba abeetaavu abatalina mwasirizi. Omuteeko ogwokubiri gwa mikwano gyo. Then omuteeko ogwokusatu tegubeera ogugwo. Naye Allah yagamba nti omuntu yenna agaba enyama n'asigaza akatini k'asigazizza, ekitegeeza akatini k'asigazizza kaba afiiriddwa, egyagabye yebeeramu omugaso.
so tukukubiriza abantu ffenna tubenga tusala ebisolo ate tugabireko bannaffe abatuliraanye n'abo abeetaavu. Uganda mbagaliza Idi ennungi, mwebale gituuka mu bulungi, musanyuke naye temusukka kkomo nga Obusiraamu ebutulagira. Ekirala obeera ng'osaze kuba tumaze okusaala, omulimu oguddako omulungi wakusala wakumulirwa nawe ennyama wa ku bantu bo bawuliziganye, tufune empuliziganya wakati w'abantu batuteekamu okubagajjala. Omwana akuze emyaka 16 n'afuluma ennyumba n'akoma ssaawa 5 ez'ekiro. Abazadde tuteekewo essira eri abaana baffe okubakuuma. Omwana omanye nti naasanyuse naye akomyewo ssaawa 12 ali waka mu nju olemu okwejjusa olunaku lwa Idi. Baagaliza ebirungi byonna byonna mu Idi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga embeera y'ensi bweri, tulina Ebola, wadde tusanyuka naye temwekwata nnyo mu ngalo. Bwe twakimanya nti nobeera social distance, agala twekuume nti endwadde zino weziri ate obulamu bwaffe tubwagala. So baganda bange, nga omulamo gw'ensi we guli teri kwebaka, tulina okukola ate n'abali mu bitongole byonna bannange enguze eveewo mu Uganda tutereeze eggwanga lyaffe kuba lyaffe tewali wajja tutereeza ggwanga lyaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Ismaila Musa Kisidi Juma, ndi imaama ku masigiti Nkonga wano era wensazizza olwaleero lunaku lwa Idi luno. Nkubiriza abantu bonna luno lunaku lwaffe lwa kitiibwa nnyo. Mu Busiraamu ekintu tukola tukifunamu empeera tukinako endagiriro tetumala gakola. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatulaga olunaku luno lwa Idi n'atugamba tufulume tugende nga twambadde bulungi olw'okwolesa Obusiraamu bwaffe. Era mu lunaku luno lwa Idi luli kweza ennaku 10 Allah subhanahu wa ta'ala yalayira amakya n'alayira n'ennaku 10. Ennaku ezo 10 zigwako lwali ku lunaku lwa Idi, ennaku etandikirako okusala. Tukubiriza abantu bonna abalina obusobozi basale. Ne baba basaze tebalowooza okulya bokka okweyagaliza kubanga nekyo banaateeka mu kituufu tekijja bamala okujjako ekyo kyogabye tekisobola okumala. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatutegeka nti ebintu ebyo tusala tubyawulamu emirundi 3. Ekikyo gwe kennyini n'ekyamukwano jjo gy'olagadde okuwaako n'abo abali abeetaavu abaavu. Wekagamba nti nze kundi sijjamu olw'okubaayina ne wabaayina kasabira mukwano gwe muwe tujja kuzza oluganda lweba omukwano kyomulowoozezaako. Ate n'oyo atayina muwe naye asanyukeka gwe osanyuse. Ekyo kikubiriza nnyo baganda bange Abasiraamu beere nga mukikola ku lunaku luno. Lunaku lwa kitiibwa tuteekeddwa okuba tujemerako Allah. Ojemera Allah ku lunaku luno Allah akunyiigira nnyo. Nga nejjo abadde Arafa abadde lunaku lwa Arafa ate n'ojemera ku lunaku lwa Idi lunaku olw'okusala ebisolo Allah akola ki akunyiigira nnyo. Bakubiriza mubeere mubangu abantu abakola emirimu muleme kukola mirimu egyo Allah gye yaziyiza ne muba mukyakali mu mbeera esinga okubeera ennungi ku nsonga eyo. Ensonga gye zizzaako ya Ebola mu Uganda mulimu obulwadde bwalabikiddwa. Abamu babanga ebyokusaaga, abamu bagamba nti gavumenti erina byeyisaawo. Naye ffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ab'ekibiina kye nti tutye Allah kubanga yatutonda. Tumala okumutya tutye n'ababaka byatusindikira nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuzzaako tuzzeeko abo abatukulembera wa ulul amri minkum abatuwa ebiragiro mu ffe. Kati bakama baba batuwadde ekiragiro tugoberere era tukakase nti Ebola mwali era asobola okututta. Abantu bonna mbagamba nti omufu tasinza Allah, omulamu yasinza Allah. Mwekuume musobole okubeera abalamu. Mu bufunze ekyo bye tukubiriza eri abantu mwenna mutegere nti Ebola mu nsi mwaffe tumazeeko emirembe nti abantu abatukulembera okufuuka ekizibu eri bannaabo. Kati twebuuza tugenda kubeerawo tutya nga batukulembera bo beefaako bokka nga teffe tebatufuddeeko bakulembera ate nga ffe bakulembera mwe bajja omusolo ate omusolo ne bakutwala mu mbeera esinga okubeera emu. Otunuulira abantu abakulembera nga wadde wa 3 mu ggwanga nga yalabikidde mu bintu by'enguzi kati ani anaakwata kuba n'abawansi. Ebola ne masomero gaffe aga gavumenti tegasobola kubaamu kitambula olw'ensonga nti abaali badde bagakwasisaako amateeka ate basinga okubeera ababi. Kati mbakubiriza abantu mwenna abatugenda okukulembera tubeere nga mwejjamu. Idi Mubarak. Abasiraamu mwenna mwenna tubayozaayoza okutuuka ku lunaku luno olwa Idi Adha, Idi eyokusala ebisolo. Era kyalaalikibwa nti eno Idi ebeera ekkakatako okusala ekisolo eyali enkola ya Nabbi yali agenda okusaddaaka omwana we. Mu butasaddaaka mwana omubaka n'asindika endiga
n'olwekyo nekibeera nti kabonero akalaga nti tulina okubeera nga tusaddaaga olunaku bwe tusala endiga embuzi oba ente kaseeso kibeera nga sikirema nga kiramu twongera okukubiriza abasiraamu bonna alina obusobozi kubanga ennaku zibeera 3 ez'okusala oba tusobodde okusala olwaleero tusobola okusala olunaku oluddako nga kwera bwemulaba tukoze wano okubeera nga tulaga akabonero ako akamubaka waffe nga bwe yatuyigiriza ensonga endala gye tuyinza okwogerako gye tukubiriza abantu okwongera okwekuuma ku mbeera eriwo mu ggwanga olw'ekirwadde kya azza wajalla atutuusizza ku lunaku luno olwa Eid al-Adha tukyali balamu tusaba ebyengera n'emirembe ebeere ku wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nanyini kutuusa bubaka buno era kati kwe tutambulira amannya nze imaamu w'ekifo kino kye bayita Yunus Wago olwaleero ebigambo tujja kubala bitono olw'ensonga abantu balina omukolo bwe tumala okusala fasalli lirabbika wanhar tugende musaale bwe tumala okusala ate musale ekigendeerwa nga tuggyeko kiri ekyokusala kwa Ibrahim naye olunaku luno twagala nnyo oba obusiraamu bwayagala nnyo okulaba nti bugaggawaza n'abo abadde batalina olwaleero omuntu bw'asala embuzi buli lwanaawo ayinza okumuwaako akafi naye awaka ne wawunya evvumbe abagenda okusala ente esaliddwa eyo oyinza okugenda okwesanga nga ente eyo abantu abagifunyeeko baweza abantu 30 n'olwekyo abantu abo baba bamaze okufuna nabo ekigambo ky'okubeera nti mubaggyeko ennaku tetukubiriza abantu nti bw'obanga ogenza kusala mbuzi olinako oba nti olinako ekitundu kimu kyakusatu kikyo kyeka genda weejavaane n'abawaka bayokye bakole ki bw'omala ogaggawaze n'abantu bo abakuliraanye ebisolo naye ekikulu ku lunaku luno kiki ekikulu ku lunaku luno tubeera tutuukiriza enkola otutambulye eya nabbi waffe Ibrahimu alayhi salaam olw'okubeera nti mu nnaku zino naddala ze ennaku ezisooka Allah subhanahu wa ta'ala kumpi Ibrahimu jjajja w'obusiraamu mwe yatandikira okubeera nga agamba abantu ekyokukola oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okumugamba nti weeyama okusalwa abantu nno biwanvumu awo وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المؤمنون وعزموا في الإسلام الله أكبر هكذا دخل الحجاج من مكة والمنة والمزدلفة والعرفة الله أكبر أتدى ما طاف الطائفون بالبيت الحرام وعظموا الحرمات الله أكبر أتدى ما سعى بين الصفا والمروة مرارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى mategeza manange netegeza timusiramu temuli kintu kikolebwamu waila batutufunamu emikisa waila batutufunamu embeera waila batutufunamu omugaso Allah subhanahu wa ta'ala bweyogera ku lunaku olwajja
bwatyo omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalimu arafa olunaku lwali lwakutaano n'agamba yaliyamu akmaltu lakum dinakum olwaleero nzijuza kumwe eddiini yammwe bweyamala okubeera nga bajjuzaako eddiini n'agamba era nebajjuzaako ebyekeramu abali mu ddiini omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam waliwo kyetukola mu busiraamu okujjako allah yakituwamu embeera yali ategeeza ti buli kyonookola kyonna allah agenda kituwamu embeera nabategeeza nti abantu bonna bagenda okuna bano okuzaala bagenda kubanga allah abasonyiye ekyo kiyakiwa abantu bekuwengaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wataala yaliwo arafa yakakasa omubaka muhammadi tulwaliro nzijuzaku mu eddiini yammwe yagijuza naki ebaji ya allah subhanahu wataala esembayo eyokola hijja basahaba bomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam beyali nabo bawulira ekintu ekyo batya nnyo omutima gyabwe abamu tebakitegeera yabamu bakitegeera oluvannyuma naye baddayo babuuza omwana omuto yali mu kiseera ekyo allah subhanahu wataala wasaayeno wategeera ki n'abaddamu n'abagamba tenategeera ibn abbas yabagamba tinategeera kino kimu omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam emirimu gyegiweddeyo agenda kubanga afa kitegeeza nti kyali kisigadde kwe kusomesa abantu okugenda okukola hijja yamala kibasomesa emirimu gyabwe gyali kiwedde tunategeeza abanange netegeeza tuti allah subhanahu wataala abantu ba allah bali wano omuntu allah subhanahu wataala mu lwatu lw'omukyama byonna mugenda okukola emirimu mugikole kuwa allah subhanahu wataala byonna mugenda okutanyuka musanyuke nga musanyuka kuwa allah tekanga okutuusaako ensonga yonna oyenna akulembera bwolu gwe mulekenye mukulemuka allah gwataddewo era mumuwomu ekitiibwakyo kubanga nomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakugamba man ahada sultana omuntu senga akakanya ya akukunja kutabaza Umeka mzina saira. na kusalamanya ayo okusayo mungu wano kanako jeneza wanga ukituma kumujio ndio kwa neno msala na usio kuweki kusala anjema utakuja haki na ulizo kusaba kuokati kuoka subhanahu wa ta'ala lakini kwa